ba nze siwaayiriza era wendeeta olugambo nange mala kunoonyereza era kaliro boy wali opuliddeko nga mwogerako singa namuwaningirawo era genda okunyogerako namuwaninga negamba Cephco bakwana kasita wabawo ekibaddewo oba wekyayine gundi oba ne gundi wesuubire ku TikTok. Njagala kumanya, why did you choose that negative side of TikTok? Because abantu abamu bajja ku TikTok, it's a promotional app. Promoting yako bantu products n'ebirala. Kati Fauzia nakiboneko omusanga promotinga mizanyo gyabwe. Labonita, godda kuli kuvuma. Basikakanya. Why? When you look at NBS TV program jamwine ezimu kuzisenga prime time. That is uncut. Yeah. So uncut esobola kuleta gali negative yadde ne kusanuka TV. Tuletanga ko negative. Tegali nti bavuma but they are doing a lot of sarcasm. Omuntu asobola kubanga bamugobye mu nyumba ne bakyeta bamugobye mu nyumba eyali epaka. People love sarcasm. Abantu bagala nnyo olugambo bagala nnyo ebigendo bamalako stress. Tebagala kubawanira nti nno kaliro boy musajja mulungi abuulira enjiri. They don't want to. At times you go personal. Going beyond limits. Nga ndabo omuntu omuyingidde paka ku busomyo mu gumba. Gumba oyitako noyingira obusomyo. No, it depends. It depends on the story. What story is etaagisa okubeera nga you're somehow a little bit rude. Naye nga ate story too rude. Kati story yange yasinga okunsibya. Yabulunoke. Bruno kwa mwingira nnyo. Madamu oli yamufuna kidomola. No, nanti nange navo. Anyway bibiri mu court side yagadde byogerako naye nga ekyo kinnya engeri gye kyaliwo era bw'olaba stories zonna emu side teyali polite. Otherwise the stories etusinga oleta ku TikTok zibeera za kubeera nga lugambo na kubeera nga Cephco manyi mpaka namu you're my personal friend naye leero njogera mazima on this. Cephco nze bwe bansiba fayiro yange yaliko omusango gw'ensuna bwe bakukwata nga bakutte police ozaali fayiro mwenda abantu bali mwenda abajja yali fayiro newera bweti ebigambo byali bingi nti fayiro zaali nyingi simala fayiro 10 but zaali fayiro 2 eza complainant omu. Bruno kayingiramu kuba Bruno kawamuyita omukyala mu relationship ye ne mukyala oli gwe paris nalikozeko video nemwogerako that's why naye yavaayo yalina obusomo ku mutima but nemala nitwogera Cephco twamwogerako bwogezi bwa no kuba ama Bruno coach mwe tuli ba Luganda ebyo byagwawo Sheka umaru metwala kanya Cephco toli mwangu obaye songezo zali pamvu nawe waziraba mbatyazi tunyonyole ezaseka umaru omukyala nva mukomera yayogera birala ntuuka wano ku TV nange njogera bye bakoze eki bebangambye ate oluddako abulawo omukyala yalwayono bayoli omulala ebyaddala useka umaru yakola ebintu ebyo ne mukyala we nze bwe yangambye era nagenda ne poliisi n'ateekayo omusango because you cannot consent ngo tosobola kwetwala ku poliisi yali anoonya ki awaseka umaru kati mukunkwata nange gye nali neebuza nga bw'obyebuza abatala bantu baba benzi onona ki waseka umaru gomanyi nti sote yeesigamwa tubyebuza mukuba oli omukazi nali mwesiga naye nali neebuuza wamukyawa kati Cephco because of time ya tukiise mbwangu obeerakawo noyokuba mutima n'ogamba family z'abantu zenyononye oba abantu b'envumye reputation yaabwe mu public nawe noyokuba mutima n'ogamba ebyaddala nzikakkanemuko oba yo happy of what you do. Waliwo n'abankubira by the way ne banneebaza okubavuma no si kubavuma bagambira ku baana baabwe for what they are doing because in a public twetaaga what we call a moderator oba twetaaga standardization kitegeera si buli muntu nti no buli kyakola tujja kuba tukisanyukira oli ajjavaayo yeyambule mbawanyo example ya Winnie Nwaji ali proud of okuba Winnie Nwaji akatabirwa kampereza kusimira ngindo omwana bamubira how she dresses naye kati abantu ngaffe abali mu society abamu abali educated abalina moral authority tukiraba nti authority ogijjawo erimola Cephco bagamba nti nno walima muno sima bazaddewo simanga baki basirikale muli bagagga nnyo bagenda okukola research nnyo anti kati olaba mu mawulire waniino tubagala nnyo okusuula nze sobola vayo ne ngamba nina omunene olwaki ogamba nti omunene wa Dr. Cephco ye maama wo bayitaatawo kale katono nnyo nakankaka oli mukyala muzira nakankaka kyenjaga omumanyi
family yo nga oli bwagambye dino bebaza abantu okubogerako oli superstar for that I know but family yo kutunulyanga omukyalo w'amaanyi eyafuuka eyeti kenjovu how like bakutwala batabazadde bo the serious note. Even your friends? At first they weren't happy with me, but later they sat me down netwogera, so we are now okay. Kyenjagala omanya gwe bakuyisa batya gwe ku kitundu gy'obeera? Tebambisa bubi, bambisira ng'omuntu, bambisa bulungi. Don't you think mukyala serebu? Mukyala serebu ndirako wako njagala okuba nti mbabuuza kino ekibuuzo bonna odakiika bbiri kwa bino ebintu byonna bye bakola temulowooza muno bigenda kuba nti biba affectinga mu maaso awo wanga gw'ogambye oli mu kukola muki mu ddwaliro biki era ne baclients baclients obafuna n'oyo omukyala kubanga simanyi oba Cephco yoyo gwe wagamba muno yoyo with time when that catch up with you. nze Cephco mumanyi kati nze kyensinga okumanya nti wabawo kye bayita professionalism wabawo kye bayita talent so kino kyetukola ku TikTok it's a talent si buli omuntu asobola ovaayo si buli omuntu gwekakanya si buli omuntu kyasobola ovaayo n'aguma n'ayogera amazima g'omuntu ku mpewo n'atata naki nga tumaliriza but I think tekijja kundeetako effect lwa nsonga bwe mba ndaba area gye ndimu nsobola okusalawo n'enkoleddwa ate omukyalo oli okuba nti abantu bamutwala obanga bawagaaya alaga ekitone alaga ebyo famire njagala nnyo lwa nsonga bakimanyi nti kyendi ku TikTok si kyendi in real life era onsanga wali ninnyako kintu kyawaaka kituufu wa kituufu njagala abantu bategeere kituufu lwa nsonga eddagala nzalitonda era mugende nguleka eddagala kyenjagala katono kowola aba tiktokers bagazalinge otuwe mukono olugambo lwo ngeri gy'olukolamu nga tusiibula naye Nakankaka the my hero of the year. Fe tukola uncut, tulina Morning Express, tulina music tax shows ez'enjawulo kati njagala okola story ya Prima si ebiri bye wakoze ku gundi wamuwadde wamuyisizaamu eggali professionally professionally wamma ng'omuntu bw'okikola kuba ku TikTok n'ebigambo by'oyisawo but we are on TV so njagala okola story ya Prima ne Mr. Henry nga Tracy yayingiridde obufumbo bwabwe Tracy yayingiridde then womala I love you so much. Thank you. TikTokers gather leave whatever you're doing and gather baletedde olugambo bannange abasinga kumwe bulijjo mulaba Prima Kadashi nga yeeraga yefulowedde mbunno ye takyawa simanyi tebamukyawa simanyanga biki saawa zino bamukyaye era wetwogerera bamugalidde wabweru wa apartment ani nayingiridde obufumbo bwabwe bw'omutunuulira ogwana wali n'oseka n'ogamba bannange naye nga Prima Kadashi bulijjo osiiba nkugamba bino byokola bigenda ku affecting nakusanga mbala last time nekugamba nkwagala nnyo naye otambula n'abantu banjawulo kati saawa zino Henry omukyaye wuuyo kati Josted ayagala kudda naawe oliawo oli confused naye nga baby daddy yasinga omuyinamu abaana lwaki obeera nga togenda noono n'oleka oli Henry akwagalako feemu nsiba kimugamba okitegera Henry akwagalako feemu kyobanga buli kaseera nolimu ali ku galaxy oba biki Henry nayimirira awo n'atula ku table n'asalako kwegamba nga yalinga nannyini mukolo si muyimbi just radio presenter naye w'omutunuulira olowooza naye wamupe Cephco njagala kuba nti nkukoze ekibuuzo bagamba muno weeyerusa how true is this buno neeyerusa nze ndimu eri mama wange tewamulaba kale Tracy because of time just njaga nkoleyo gundi kwanenge nakukolera omukolo Cephco sigaza omuzina Levikson ebayinawo beddagala kugamba story Levikson munange gakweka omukolo desire luzinda essaawa yonna bamujja ku lujja nze nina ekitone nomulowooza tebagenda kipasula nze bannange ejeno ku TikTok onyumirwa bali eyo bakukuta desire essaawa yonna atwala ani Levikson twamukubiddeko ku simu yesterday natugamba banne temutubuuza bingi mwewumuzeeko ba TikTok in-laws namwe ba in-laws abali mwewumuzeeko gino emikolo gijja kubatuulamu bazaakayo gijja kubatuulamu bahaters naye nga ffe weetuli naye nga nkimanyi nsaawa yonna it's going to end in tears. Thank you very much Cephco. I like that. Thank you very much. You're so super talented in that. Sigaza omuzina tugenda mu Sandra Lian Chigula I know Chala, one of the beautiful ladies I admire when it comes to stage drama and stuff like that. Fauzia Nachiboneka. Mumpereyo line.
Mpande. Bombi kale. Bonna bawe. Bombi babe baddako after here. Banange. Yes. Kyonizo bagamba bali kutwagala nnyo, bali kutubeerawo, tusiima. So keep on loving us, keep on following us. We shall always give you that. Tolina buba. Of course it's natural. Okay. Yes. He has to cheat. Kale oliro kyokubanza omusajja gwamulina mubonabona aleese gwe. How do you feel? Of course it feels good. Okay. Mwemanyi kwegamba like Tuesday me, Thursday me. Kale